Tubaniriza mwena abali ku NCK TV mwe bali kubanga muli naffe era nga tutwala n'omukisa guno kubanga tubakulisaayo mwena abagenzeeko mu masinza ag'enjawulo mwe bali kubanga musinza Mukama ku lunaku nga luno. Yes, mwena abanyenyeza matabi mwe bali era nga mukuliko eyo wetulinnya obutereevu okubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo naddala agagenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda. Yes, tulaba nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yenno avuddeyo n'aba ng'alaga obutali bumativu naddala ku nsonga ezigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda, ensonga ezikwata ku corruption, nti ebintu bitwerabirako n'amaaso agaffe bwe gati nti naddala ebyetooloola waneno mu palamenti yaffe ey'eggwanga Uganda. Agamba nti byenyamiza era nga biyungula amaziga. Ye agamba nti Uganda gyeraga tetumanyi oba binaafundikira bitya oba binaagwa bitya, nti naye nga byonna nga bikyagenda mu maaso, nti omuntu wa wansi yasingira ddala okuba nga anyigirizibwa mu kintu kino naddala mu bino ebigenda mu maaso wakatikwati mu ggwanga Uganda. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti lwaki ekyakoleddwa e South Africa nti lwaki tekikolewa na wano mu ggwanga eryaffe Uganda. Agamba nti weewaawo ebibuuzo biyinza okuba bingi nga nsantini, nti naye ate era tuyinza okwebuuza ebibuuzo ne tufuna ne ansa ffe bennyini nga tugyeddamu, nti kubanga ebigenda mu maaso tubiraba. Ashieldinga abantu bano abenyigira mu corruption nti wali nti era yabawa ne bbeetu okubanga bakola ebyo bakola kubanga bamanyi nti teri agenda bakwata ku mikono, teri agenda boogerako, teri agenda kubagamba nti wano vaawo. Ye agamba nti the right honorable speaker of parliament omukyala Anita Among nti olunaku lwaleero teyandibadde ali mu ntebe ya sipiika, nti singa tulina abakulembeze mu butuufu nga balwanyisa ekintu kya corruption, agamba omukyalo ono yandibadde nga si sipiika essaawa yakakati, tiyandibadde nga yasiteepinga kwali wabbali abantu ne bamunoonyerezaako, nti ng'ekyakoleddwa e South Africa, nti sipiika wa parliament we South Africa omukyalo oyo nti ye yavuddeyo n'agamba nti bw'oba muneemulugunnyako kantuuleko wali munoonyerezeeko, nti naye omukyalo the right honorable speaker of parliament wa Uganda nti bw'aba mmanyi nti ali clean nga bw'agamba nti ali clean, nti waliwo abamulwanyisa ebyetaaga entebe ye naye ye talina buzibu era talina kyakoze mu bukyamu bla 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 bla. Ye agamba nti bw'aba nga mmanyi nti ali clean okwogera ebyo byonna simanyi abatadde mikono gya Mukama Katonda, simanyi Mukama yalwana entalo, simanyi biki. Agamba nti akola ekintu kiri simple, astepinge down agambye bannange nze nvuddewooko emyezi 3 munoonyerezeeko, we munansanga nga siina buzibu munzirize entebe yange, ate omunsanga nga nyinako ebintu binakumpanya munzizeemu. Ati naye lwaki ekyo alemeddemu. Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ekisinga okwewuunyisa mu byonna, nti ekisinga okwewuunyisa mu byonna nga bikyagenda mu maaso, nti kwe kulaba nga byonna ebigenze mu maaso n'abantu okwekubira enduulu, abantu ab'enjawulo naddala banaabyobufuzi abali mu palamenti abavuddeyo nga ba whistleblower ne baba nga bakuba enduulu nti bannange kino na kino waliwo kino na kino, nti ne baba nga basazeyo ne baba nga babibuusa amaaso. Azini sipiika n'aba nga abalaata nti mu byonna byakoze n'agiyita eŋŋambo, n'aziyita propaganda, n'ayita atakolera ku mikutu gya social media eyo mbu simanyi bo bakolera ku bukakafu abulina abuleete ku mmeeza era biki n'agamba nti byonna nga bigenda mu maaso ng'alina ne backup abamubakinga, nti w'ogamba nti steppingako down gwe mubi, nti kati ono ye sipiika ya stepinze down omukyala no siviviwe Mapisa eyastepinze down, nti ng'agamba naye byekwasiza ku corruption. Yagambye nti allegations nyingi kanveeko. Agamba lwaki His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tavaayo oba abalala biremeddwa, ye n'agamba nti sipiika sooka stepping down, nti naye kyewuunyisa amusiima busiima era n'amugamba nti munnange emirimu gy'okola tugiraba maama,
nti era munange ekintu ekikutte bulungi nti naye abantu ng'omukulu nga Joel Ssenyonyi leader of opposition essaawa zino bw'avaayo n'aba ng'akuba enduulu n'akuba emiranga n'asituka n'alondoola ebintu n'agamba banayitu oyo mubi oyo andwanisa oyo ayagala ntebe yange era mbatadde mu maaso ya Mukama Katonda lwana n'abo abanwanyisa agamba nti ye kikyo. In fact ye agambye nti yandibadde yeetaaga emirembe gibeewo era teri muntu yeetaaga kubanga kuba enduulu ku social media naye social media ye yasigala platform omuntu gy'asobola okubanga expressingiramu freely nti kyokka ekyasigala nti omuntu ayinza okutuuka n'afuna data n'agamba nti bannange obutali bumativu bwange kambuteeke ku social media ate nabo babiraba naye bo ne babiyita olugambo ne babiyita propaganda ne babiyita nti naye ate nga kyewunyisa abamu babajja mu mutebe wakuba social media ye kyeyandibadde asaba nti okubaawo bwenkanya akole nga mukyala munne ono eyagambye nti lwaki sipiika naye wabanga mu butuufu ali clean talina kimutiisa astepingeko dawuni nti niwe guba mwezi gumu bamunoonyerezeeko baba nasanga ng'atalina buzibu entebe ye bagimuwe mu butongole ate mu bujjuvu mu kitiibwa ekingi n'omussanyu nti naye lwaki ekyo alemeddwa instead n'atandika okuba nga yeekwasa ate nze abanwanisa ate nze waliwo abayetaaga entebe yange ate agamba nti ebyo si bye betwetaaga entebe teri agyetaaga bagimuwa naye abantu kye beetaaga bwenkanya nti essente eno gye tuwulira eno omutitimbi gw'ensimbi ogubulinkanyiziddwa gwalagawa gwagenda mu ki nti bw'oba accountability weeri ekyo kye beetaaga kyokka ateeka accountability ku mmeeza agambe nti essente zino zagenda wano na wano nti full stop ebirala tebiina mugaso nti munne ye yavuddeko kyeyavuddeyo nga steppinga down nti noono waba kisoboka akikole mu mirembe nga teri amulwanyisiza entebe ye deputy speaker waali nti asigale ng'akola ki akola omulimu ogwo nti naye maama obuzibu buli awo nti alina abantu abamubaakinga abamushieldinga abamugamba nti maama kyokoze kyekyo naye n'asigala nti kati gwe weebuze kati gwe taata onaakisobola otya okubanga oyogera ku muntu oyo onaamubuuza otya accountability ate ng'abakama be basima busima mirimu gy'akola nze naawe munnange tukyatambula wamu era nga nkugamba nti omukutu tukyali gumu gwoka NCK TV gwatana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu bwako sigala naffe tovaawo.